Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tubebaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulike anti tutambula ffenna wakati mukuba tochi n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambudde mu nnyaffe Uganda okusingira ddala kisaawe kya byabukulembeze, kisaawe kya byabufuzi gwanga Uganda tulawo nnyo. Nabwe ekito olunaku olwaleero tuzo kulabika nti tutunula ku mubaka w'Emityana municipality Francis Zaake Butebije buvuddeko mu parliament eyasindirirwa Agakonde mbaka munne mu parliament awo wa kibiina kya FDC Akol ono yagunda Zaake Agakonde era abasinga nitusigala nga twebuuza lwaki atuuse ku sseeryo okumukubanga akaana akato. Zaake avuddeyo ye kennyini n'abyeyogerera tetwagala muwanda bigambo mu kamwa kuba ffenna tubadde tutebereza biteebereze kiki ekyamuviirako kkubwa. Avuddeyo wakati mu namungi w'omuntu eyeeye maka ge wali Emityana nga bazze okulayika nti bamuyozaayoza okudda engulu n'okulayika nti bamunakuwalirako ku ekyo ekyamutuukako. Bannamityana ekikwatagana ku Zaake balumwa kuba Zaake y'omu ku babaka oba oliawo abatasulira ddoboozi ly'abalonzi be. So katuulire Zaake n'ebigambo bye ate tukomewo twongere na luno nduyiseekera n'olulaba planning ekyana kyonja kikola ki era abantu abo nze njagala okubawa obubaka butono nnyo. Nze mbakwasa Katonda yekka yekka kubanga Katonda ye muki era nze byonna byenkola neekwasa Katonda. Nze nange mu mbeera yonna yonna eyabaddewo simanyi bwe nawonyeewo, naye olw'essaala zammwe olw'okusaba kwammwe nasobodde okuwona era kati wendi ndi mulamu era nkyasambagala. Nze basaba ne bannyabo mwanonda wano Emityana nga mukimanyi nti Zaake ndi muto si bwe kyakola si bwe kiri era bangi bangaya ne bannyooma naye byenkoze mu bikola ki naye kambabuulire nze ng'omuntu kyensobola obbakolera kubalwanirira. Nze sisobola kwerwanirira mmwe maanyi gange, mmwe musobola okunnwanirira, mmwe musobola okukuba abo abankuba. Era mbasaba temulekera bannange kunnwanirira kuba wano bwe bankuba mutagikwatako mwabeerawo ne munnwanirira. Abavubuka bavayo ne badda ku street bamaama ne musaba bannange nze simanyi maziga gembakaabiza bannange naye lwansonga nze neewaayo okubeera saddaaka yammwe, nze neewaayo okulaba nga mbalwanirira. Nze basaba ne bannyabo nze famire gyenvamu mugiraba, nze kyova olaba neewaayo nwanirira oyo ali mu mbeera enki embi kubanga nze embeera gye nazaalibwamu nze ndiwo toto waaludi mukimanyi. Kyova bwe natuuka mu palamenti siina 10 kya muwa musolo kyenkola ki owulira bano babbye 5, bano babbye buwumbi, bali babbye eki. Zaake sikwatangako mu ssawo ya muwa muki lwakuba nze ndi mukkufu. Era bye biruku byekola ki bibalumira ddala naye kibalume bakikole ki bakizaale kubanga nze sigenda kulekera okulwanira muntu waki. Era byonna bye bakola bobeera balowooza nti nze ndi mu katemba oba baagala nabo bajje bazanye katemba oyo nabo abantu bajja kubakola ki kubanga basaba ne bannyabo mu palamenti obwe nayingira omusajja oyo Akol yali tali mu palamenti yajja luvannyuma nga ntudde bulungi nnyo najja n'ansumbuwa ne mmugaa munnange genda ononye entebe eki endala n'ayimirira n'agenda eri mu basayidi eri eya sayidi ya NRM. Era bwe yavaayo bwe yalaba nga nkutta akazindaalo n'ajja wennyini we naye akazindaalo ako n'akajjako ng'ayagala nveewo asobole okutuulaawo ng'ayagala okunjiikiriza. Ne ŋŋenda olwamala okutuusa ensonga kubanga nze nali ndabye emmundu mu palamenti kubanga akatego kaabwe baali baagala batukuba amasasi era baali baagala okunzita. Naye bwe balaba nga ekyo akakodyo nga guddemu emmundu ne bafuna olukwesikwesi ne bagiyisawo ne bagifulumya palamenti nagenda okudda bwe bati
kati nga tebalina okutegekawo biki bikonde ne batamanya nti nze nagubadda Katumba Wamala mujeno mulama yankuba ekikonde saafa era wendi abeese kusiba nkuba emiggo mizibu naye baalemwa nze gwe mulaba wano bampita kakola kwa kukuba bampita kakona kuki kakonge ka kukubo ne okuba ne bwewekola ne bwokola otya kakola ki era nze mbabuulira nti bwe bamaze okukola olukwesikwesi olwo balabye enzize neŋŋamba Akol munnange sembere waakiri ntuule wano olwamukuteko bw'ati yazimusituse bw'ati n'atandika okukuba agaki kati bo mulimu abantu abamu ababeeranga bo tebanjagalangako era obaawo tebanjagala be bamanyize kasita abantu b'Emityana n'Abannayuganda bakola ki era bangi nnyo n'abeeyita bannaffe babeera eyo naye nga bawulira kibaddugudagala wakikana akalenzi akato akazaalibwa mu famire ennungi lwakiko kabeerawo wano naye nja kubeerawo kubanga nze n'okumanyiga baki era basabo ne bannyabo bwe babikoze byonna nga balowooza bamaze era olwamaze okunkuba bwati n'abaana ne beegattako ne batandika okuba ne batandika okulaba nga basotta waliwo Linosi waliwo Kabanda waliwo baani bonna era mwalabye nga sipiika ayimuka bwati kuba mukimanyi yabadde asinga okumbanyabanya mu palamenti naye n'agenda ng'asikaga. Alright, yoyo mbaka wa Mityana municipality Francis Zaake Butebi bwabadde makage wali Mityana abanna Mityana bangi nnyo oba oli awo abazze okumulabako n'okumwozaayoza okuwona oba oli awo ebisago ebyamutuusibwako mubaka muno Akol wali mu parliament atusiigidde ekifaananyi oba n'atunyumiza akawonvu n'akagga ku biki oba oli awo ebyaviirako munno musindirira agakonde ffe tubadde tunyumyako binyumye naye byonna agezezaako okulabika nti abittaanya bannamityana bamulaze omukwano mungi nnyo naye nga tetunneeyongerayo mu mboozi ya Zaake agwe wenna ayagala okugenda ebweru okukola oli mwana muwala obanga gwe toyagala naye ng'olinayo mukwano gwo oba mugandawo nga talina busobozi bwa nsimbi waliwo kampuni eyeesowoddeyo okulabika nti ebakwasizaako financially tetwala bantu bweru naye bawa financial aid oba oli awo n'okubafunira kampuni eziri credible bulungi kampuni eziri mateeka ate ezirina emirimu reason being nti babateekamu akasente bwe babateekamu akasente ne musasula nga munaaba mutegeeraganye ayagala obbafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640 075 ye namba koyita okubafuna mulabike nti mwogera ensonga ezo gwe wenna ayagala okugenda ebweru kukola beekwate bajja kulabika nti bakola obulungi obutagambika. So tubadde ku nsonga za Zaake enkya ya leero bannamityana beeye makage mu bungi era wabaddeyo essaala okulya n'okunywa tomoni ng'era bw'onoolisiivinga abagenyi abategekedde era bavuddeyo ng'embuto ddala mu butuufu ziri mu mbeera nnungi nnyo nnyini ddala wabaddeyo okusaba okumusabira Zaake ono ayise mu bizibu bingi nnyo ddala okuva lwe yayingira paaliyamenti. Zaake ono yayingira paaliyamenti nga muvubuka muto nnyo mu kulonda okwawamu okwa 2016 ebiseera ebyo yalina emyaka 24 ne yeesowolayo ng'omuvubuka omuto okulabika nti atuusa endowooza z'abantu b'Emityana. Zaake ono Toto wa Road lwe lulimi lwe twandikozesezza kitaawe akasimbi akayina ate naye kennyini ng'omuntu kitaawe yamuyigiriza okukola era bw'otuuka Mityana omwo bizinensi nnyingi nnyo z'alina ne investments z'ataddemu kitegeeza nti ebyobufuzi y'omu ku baabiyingira nga tebazze kunoonya kawogo wabula ng'ekigendererwa kyabwe kuweereza na kutuusa ddoboozi lya bannamityana ne bannayuganda okutwaliza ewamu. Y'ensonga lwaki Zaake ono asanze okusoomoozebwa okw'ekika ekya waggulu mu buweereza. Tujjukira mu 2017 naddala nga waliwo amendment oba okukyusa mu constitution akawaayiro 102 akaali kajja ekkomo ku myaka ku mukulembeze aneesimbawo ku ntebe ennene ey'eggwanga. Zaake ono embeera esaga oba embeera eyali mu parliament yamuleka apookya era nga tujjukira agakonde Ssaabakonde
agamugundibwa Jeno Katumba Wamala. Akolo yakubye naye bwe tujjukira ekikonde Jeno Katumba Wamala kye yagunda Zaake olabira ddala ngono yabadde amusiisiriza busiisiriza. Era Zaake bigambo bimumuwulidde n'agamba nti olaba nakubwa Jeno nensigala nga nstandinze ono ate olwo Akol nja kubeerawo ne bwe banankuba. Zaake ayina ennaku zino ekintu kyatambuza nti mu parliament awo bamunyooma oba olw'okuba akyali mwana muto. Jjukira nti Zaake ono yakulira n'abavubuka mu kibiina mwava ekya National Unity Platform ku myaka 33 agyayina mbu asanga okusoomoozebwa mu parliament awo n'akanyoomonyomo ke bamuteekako. Jjukira nti parliament awo bw'otunuulira bangi nnyo oba oli awo abalina emyaka egizaala n'okuzzukuza Zaake ono. Kati agamba nti bamunyoomerera olw'emyaka, naye akagereke kiri nti yagenda kutuusa ndowooza zaabwe, yagenda kutuusa ndowooza z'abannamityana ne bannayuganda yonna ey'awamu. Tajja kulabika nti atiiririra muntu yenna, ajja kulabika nti ayiwawo omubiri mu buli mbeera yonna okulabika nti atuukiriza ekigendererwa kyabwe ng'ekibiina ki National Unity Platform okutuusa eddoboozi ly'abantu awamu n'okutakabanira enkyukakyuka. Zaake ono azze atimpulwa enfunda ez'enjawulo. Twogedde ku 2017 nga bakyusa ennyingo ya 120 mu constitution, wabula ate tujjukira n'ekyali mu Arua. Eyo nno si yeyaggundwa yekka, kwolwo baali bamanya afudde n'okufa. Mwaka ogwo nga Bobi Wine ndowooza we yasingira okujjira ettutumu mu byobufuzi by'e Kampala Uganda, baali bagenze mu bitundu by'omu Mambuka eyo mu kalulu aka by election Kasiyano Wadri nga gwe bawagira nga bannankyukakyuka abalina ekisinde mu biseera ebyo ekya people power. Bobi Wine oyo ebyamutuukako tubijjukira bulungi nnyo, n'atuuka n'okufiirwa ddereeva we Yasin Kawuma teyavaayo eyo nga yali ku driver seat, amasasi ne gamulya, Mungu n'ayisiza okwo n'amujjulula. Tujjukira Bobi Wine embeera gye yayisibwamu, era Zaake omu ku baatimpulwa ne bamuwalaawala ne bamusuula mu Kampala eno. Twagenda okuddamu mulaba nga abasawo mu ddwaliro Lubaga batugamba nti baalabye muntu ng'ali awo bamusudde awo, abantu kwe kumuleeta mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi. So Zaake ono azze afuna okusoomoozebwa okw'enjawulo wakati mu kuba nti yeetaba mu byobufuzi by'e Kampala Uganda. So kino ekyamutuusiddwako mbaka munne Akol mu parliament omuliro twagulabye nga gukutte. Babadde bagezaako okulabika nti bajjawo ekibiina ki UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Bannayuganda bangi abatakkiriziganyizza nakyo ne bagamba nti bannange ekitongole kino kibadde kitukoze obulungi obutagambika naddala ffe abalimi b'emmwanyi. Wakati mu kuba nti bali mu ku rationalizinga oba okulabika nti bakendeeza bagatta ebitongole ebyenjawulo ng'ekigendererwa kya kukendeeza kudiibuuda nsimbi ya wa musolo, bagamba nti kyekitongole kino tewali nsonga lwaki bakijja mu mbeera gye kibadde ey'okwetengerera nga authority okukiteeka mu Ministry ya Agriculture. Era byonna bye twalaba mu parliament n'embeera eyalimu, amataala baagajjako ababaka ab'enjawulo nga Shamim Malendo, mbaka omukyalo ow'e Kampala, Derrick Nnyeko oyo ow'e Makindye, Frank Kabuye n'abalala bangi nnyo abaatwalibwa nga oba oliawo n'okugundibwa bagundiddwa be bagamba nti ba SFC abaabazinda ne bayingira house amataala ne bagajjako mbwembooko yavuga. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo baali bagezaako okulabika nti batakabanira kitongole ekyo, naye tukimanyi bulungi nnyo nti parliament y'e Kampala Uganda nambaazi z'ababaka abavuganya gavumenti ntono ddala, era bannayuganda abaagala enkyukakyuka oba oliawo n'obuweereza mu parliament mwe kennyini mulina okukyusa n'okutunula enkaliriza ku baani be musindika mu parliament. Bwe kiba nti aba NRM mwe kennyini tufuna amaloboozi ag'enjawulo ne bagamba nti bannaye bali ba yes. Era n'omukulu yavaayo n'akola statement n'agamba nze kasita munnondera ekidomola kasita kinaawanika omukono
sikiinaako buzibu bintu bingi nnyo ebize biyisibwawo mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda naye nga bannayuganda tebakkiriziganya nabyo. Bwe tuwulira amaloboozi agava mu konsituwense z'abantu ab'enjawulo n'abo bennyini abawanika emikono ne bagaa nti kiyite, kyonna ekiba kiteesebwako biba byawukanira ddala. So bannayuganda mulina okwefumiitiriza ennyo naddala mu kulonda ababaka ba paaliyamenti, kuba paaliyamenti eyo yetuyisiza amateeka ag'enjawulo. Paaliyamenti eyo yekola amendments ez'enjawulo ezigasa bannayuganda oba oliawo n'okubanyigiriza. Kaakati wakati mu kuba nti ekyo mumaze okukitegeera mulina okubeera so kiini ku baani be musindika mu paaliyamenti. Naddala ekisanja kino ekya 2021 2026 kitulaze oba oliawo abantu ab'enjawulo aba opposition n'abali mu gavumenti mwennyini mu paaliyamenti omwo benyigidde mu buli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi, benyigidde mu kwegabanya ensimbi z'omusolo mu bumenyi bw'amateeka. Okitegeera bintu bingi nnyo. So wakati nga twolekera akalulu ka 2026 bannansi mulina okulayika nti mubeera kiini ku bantu be munaalonda. Kaakati bwe kituuka ku bantu bano abavudde mu ffe abawejjere nga n'akamwanyi babadde bawammanta kawammanti, abo beefudde ekitagasa mu paaliyamenti, reason being nti bava mu ffe baavu bannaabwe, kuba abaavu mu Uganda be basinga obungi. Kyokka ate omusimbi ne gupakirirwa nga mungi nnyo mu byobufuzi, era tulabye abantu abatunda obuyumba bwabwe n'okubusinga mu banki ez'enjawulo ne bafuna ssente ne baziteeka mu kalulu. Omuntu okusinga ennyumba ye mu banki okufuna ssente z'anaateeka mu kalulu, oyo ekigendererwa kye ddala kituufu kiba kya buweereza oba ekigendererwa kye kiba kyakugenda kwenogera ku musimbi gwalengedde mu byobufuzi naddala mu paaliyamenti okusinziira ensimbi ze bafuna. Ffenna tuzimanyi. Kati abantu bava eno nga baavu beewoza amabanja ne batuuka eri mu kifo ky'okutuusa amaloboozi g'abano abawejjere banaku bannaabwe abaabasindikayo, balowooza ku butya bwe bagenda kuzza nsimbi zaabwe ze baateeka mu bululu. Beebo be bayita ekyankwanzi, oba oliawo ne babawaayo obusente okuyisa amateeka nga n'abalonzi baabwe tebagakkiririzaamu, naye ng'ekimuleetedde ekyo ensimbi zino oba oliawo ze babawa. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo wakati mu kuba nti tuyingira akalulu, ebigambo bya Zaake mubyewuliriddeko bulungi nnyo. Agambye nze nayingira ebyobufuzi nga ndi toto wa loodi era nga ndi mukufu. Yensonga lwaki njiwawo omubiri, ekinjiisaawo omubiri be bantu bano bambi bensaasira, bendaba nga babonaabona, bendaba nga ddala kituufu bawammanta amalwaliro amalungi ge baagala okubeeramu eddagala naye nga temuli. Ye asobola okuba nga asobola okwakisesinga eddwaliro lyonna wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga, naye atunulira ono mu Mityana oba mu Uganda atasobola ajja okgenda mu ddwaliro ng'eddagala teririiyo, either bali mutume ku kiriniki ez'enjawulo nga n'obusobozi bwa ssente tabulina. Atunulira mu Uganda oyo atafuna buweereza nga newankubadde omusolo bagumunyuunyuutamu. Okitegeera, atunulira mu Uganda oyo ayagala ebyenjigiriza oba oliawo ebirungi ate nga bya bbeeyi ya wansi, naddala gavumenti mu bintu ebifaananako bwe bityo. Kakati Zaake bw'avaayo n'abonyaabonyezebwa bw'atyo ne financial status mwali, gwe munnayuganda omuwejjere omwavu zinkulubuse n'ovaayo n'omukuba olwogolwo. Omanyi Zaake bwe yaggundibwa omubaka Akol n'agakonde, bantu bangi nnyo ne bagamba naye akisusa, lwaki avaayo n'akola atya, lwaki yakola entalo? Ne weebuuza nti Zaake n'embeera mwali, lwaki ye yandikubiddwa agakonde? Muvubuka muto, ensimbi aziina, ne bw'asalawo kusirika ebigenda mu maaso n'abeera nga tabinyegako yadde, oba oliawo ye asobola okusavaivinga kuba ali in position
isobola okulabika nti afuna ekyo kyonna kyayagala okufuna ye n'abafamire ye. Ne bw'avaayo ne tumulaba nti gwe bagunda agakoone, tumulaba nti gwe basiba, tumulaba nti gwe batulugunya ab'ebitongole ebikuumaddembe. Omuntu ng'oyo n'otamufuniramu kyakuyiga wabula n'omukuba critique. Mutuufu bannayuganda naffe twetaaga okulabika nti tuddaabulula endowooza zaffe n'endaba ze tulabamu ebintu mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So bannamityana baleese ebirabo bingi nnyo mu mbeera yakola obulungi akola ki asiimibwa. Balabira ddala ng'omubaka waabwe ayimiridde nabo mu buli mbeera yonna, era tulabye ebiteretebwa, omubadde embuzi, omubadde enkoko, omubadde emmere, ensimbi enkalu n'essaala ze bamuweerezza ng'omubaka waabwe, ne bamusuubiza okulabika nti bajja kubeera naye mu buli mbeera yonna. Era naye n'abagamba nze bannange sina kyendi naye amaanyi gammwe gandi mu mmwe. Era byonna byenzize mpitamu abavubuka ab'enjawulo. Kati for instance ekyamutuusibwako mu Arua n'ebyamutuusibwako wano mu 2017 twalaba abavubuka b'Emityana nga bavaayo okwegugunga, n'agamba ne bamaama bakadde baffe essaala ne baziweereza. Y'ensonga lwaki nga newankubadde empise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo nsigadde nnyimiridde, nsigadde nze Zaake wa mu Francis Butebi, sikyukanye na mbeera yonna olw'ensonga nti wakati mu kuba nti mbayirawo omubiri nammwe muyimiridde mu mugongo gwange okulabika nti munnyongera amaanyi agannyongera okulabika nti ntambula n'okulabika nti ntuusa ebyo bye muba muntumye mu paaliyamenti n'okulabika nti tutakabanira enkyukakyuka oba oli awo gye muyaayaanira mu abanzikiririzaamu n'abakkiririza mu Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti w'ekibiina mwenva ekya National Unity Platform. So yoyo mbaka Zaake Francis Butebi bw'atyo bw'alabise mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Bantu bangi nnyo abayimbi babaddeyo nga ba Maulana Drain, Bakabako bazze okulabika nti bakola ki, bayimirira naye okumwebalizaako Mukama Katonda omusuusa n'okumuyisa mu mbeera gye yayiseemu, nga tufundikira tubajjukiza bannaffe gwe wenna ayagala okulabika nti ogenda ebweru kukola naye nga toyina busobozi financially. Kampuni yeesowoddeyo okulabika nti ebavujjirira n'ensimbi bw'otuuka okukola oba oli awo nga mwesootinga nga bwe munaategeeragana, oyina ndagamuntu, oyina passport oba toyina, byonna babikuteekamu. So gwali interested oba ng'olinayo mukwano gwo oba muganda wo, baana bawala be bakolako, genda mu ggwanga lya Qatar, Saudi Arabia, Jordan, bakubire ku namba y'essimu 075 26 73 640 075 noti. Naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu gwa Credible Media. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe, twongera ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fadi ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi